Nabadde ndi wano nga waliwo omwami ng'ajjanga ngamba senga nsaba oyogereko n'abakazi ku nsonga y'okubeera nti akaboozi bakafudde kya muwendo nnyo, nti bakafudde kya busuubuzi. Ne mubuuza otegeeza ki? Nga nze nno ndowooza ategeeza nti bino ebyokwetunda oba ebyokweryamu. Ne ngamba nedda. Senga nze mukyalo wange gwe nawasa ewaka wemba sirina kye mmukoledde tampaako. Bw'asaba ekintu ne simuwa ng'anyiiga ng'olwo tojja mukwatako paka ng'omuwadde ky'ayagala. Ne ngamba otuyomba ne tufuna obutakkaanya ng'abafumbo. Mu kisenge n'omukwatako ng'ate weetonze olowooza byawedde. Akulaga akyalina obusungu n'akulaga nti ayagala mukwatako. Ekisooka njagala kutegeeza kinene abakyala abasajja bano mubalaba tebali nga ffe. Nti omusajja ye muntu asobola okubeera nga yayagala kwegatta buli lunaku. Ozo si bonna waliwo abatalina bwagazi. Naye abasajja abasinga bwe batyo bwe bali. Kubanga balina ebintu ebibaleetera okuba nga balina obwagazi obutaggwa. Like nga Eva ayagala kubeera nga yeegatta, ayagala kubeera nga alina gwali mu magulu, nga ye bw'atyo bw'ali. Kati bw'otandika okumupanishinga olw'okuba mubaddewo n'obutakkaanya, olw'okuba waliwo biwasabye n'atatuukiriza, olw'okuba alina ebintu by'atakoze by'ayagala akole, n'otandika okwagala okumubonereza mu mbeera bw'etyo, ogenda kwesanga nga omusajja wo omusindiikiriza. Oluusi ogenda mu bikolwa by'atalina kubeera ng'agendamu. Ekisookera ddala, abakazi abamu mugenda ne mufuna obutakkaanya n'abasajja bammwe oba ne muyomba oba ne mubaako ebibatabula ng'abafumbo oba ng'abaagalana. Nze simanyi, nze nabagamba simanyi bw'ogatta mmandwa na mugugu. Bw'oba oyombye n'omuntu, nze personally, I always advise abantu abafumbo oba abaagalana, ekimu ku bintu ekikuuma amaka oba ekikuuma obufumbo mukwano ate nga kiba kisenge, kwegatta. Nti omuntu ne bw'oba nga yakunyiizizza n'akwetondera n'osigalamu kali eri ak'obusungu, bw'omugenda mu kisenge n'abaako ebyakola n'abaako emikolo gy'akwasaganya obulungi n'onyumirwa, weesanga nga obusungu buli buvuddewo. Kubanga aba yeetonze. Sikkiriziganya na musajja amala okkunyiiza n'ateetonda n'amala okuyisamu eggaali ate n'agenda mu kisenge mbu mubeeko bye muggusa. Oyo sikkiriziganya naye. Naye omusajja eyeetonda n'amanya nti neetonze, gwe n'osigala n'obusungu abatwe n'otandika okubulagira mu bintu ebirala. Like yeetonze ate n'omulaga nti tojja kumuwaako n'akkwatako n'okyuka. Omukwana bwe gutyo bwe gufa ne guggwa mu maka ne guseebengera. Kubanga obufumbo oba omukwano ogutaliimu kwepimpina, olowooza kiba kifuuse eki? Kiba kyonooneka, kiggwaawo. Omusajja akeera ku makya n'agenda n'akola n'akomawo n'anaaba ng'awulira ayagala kwegatta, n'ajja n'akwatako n'okyuka n'omukuba omugongo n'omugamba siri mu muudu oba omutwe gunnuma. Nkimanyi nti abakazi ebiseera ebisinga tetubeera na bwagazi, so it's understandable nti waliwo ebiseera ebituuka nga toyagala kukwatako, waliwo ebiseera ebituuka ng'owulira tolina bwagazi kubanga tulina ebitusumbuwa bingi. Ng'ovudde ku ebiri nakyo aba ebiri biological nti omubiri gwaffe gufuna enkyukakyuka mu buli mbeera oba buli mwezi tufuna enkyukakyuka ze tuyitamu. Ekyo ng'okitadde ebbali tulina hormone imbalances. Ekyo ng'okitadde ebbali tubeera ku family kubanga abasajja abasinga temugenda ku family, abasajja batini nnyo. Kansubira ku kikumi onizo osangako babiri oba omu asobola okugamba nti nze sinja kwambala akapiira, oba oli n'agamba kubanga olutagenda kwambala akapiira lubeerera ng'ate muli bafumbo mbu kubanga temwagala kuzaala mbu abeere mu kapiira. Nedda. Omulala tagenda agamba nti nno nti ngenda kozesa enkola y'okubuukamu ng'etambula kye tuyita withdraw, mbuno mbu akibeeremu, mbuno mbu paka kubanga awo we wasinga obuwoomi. Omuntu oliza mubuusa mu mmotoka etambula wona gy'avudde abadde atambula kati atuuse ate ku ntikko y'obuwoomi nti ate kati lekeraawo okulya. Omanyi nga banaakuwa ekyokulya nga wakati waliwo ebiwooma n'ogamba akale emmere nga kuliko ennyama, n'ogamba ennyama yange eno nnyumira nnyo era njagala nnyo ennyama y'embuzi gye ngenda osembyayo okulya. N'olya kati ennyama yo nga yeesembayo ne bakuggyako emmere. Omanyi w'owuliza owulira obusungu, omanyi w'owuliza owulira obubi. Kati nakyo kibakaluubiriza nti twesanga nga ffe abakyala ffe abeetikka omugugu gw'okubeera nga tubeera ku bifamire, simanya biyiso, simanya empulanti, simanya buweta, simanya biki bingi bye tuyitamu. So birinzo tubeerako kuba nga tubola obwagazi. Naye buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala okubeera ng'okakasa nti olina obwagazi. Eddagala gye riri erisobola okuyambako webiba ng'ekizibu ekitwala obwagazi kiri psychological, osobola okufuna kansala, osobola okufuna gwogabanako naye ebizibu byo n'obeera ng'oteteeza embeera y'omu maka go. Kubanga ate abamu nze nkimanyi nti mubonereza abasajja ne mubamma
si nti no kubanga yakunyiiziza nti kyekimubonereza naye olinga agamba otyo yeebale. In fact gwe kennyini osobola n'okuleetawo oluyombo ne muyomba ne weenyiiza n'ogamba kati nja mmubonereza ennaku nga 3 nnya nga tankwatako muwonye kubanga tolina bwagazi kitegeerekeka. Naye ate like buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'olina obwagazi kubanga kyekimu ku kikuuma obufumbo, kyekimu ku mpagi z'amaka ezikyasinza amaanyi mu bufumbo kwegatta. Kasita okijjawo omusajja atandika okuluzinga interest mu ggwe kubanga abasajja bo we batyo bali tebali nga ffe. Atandika oluzinga interest mu ggwe, omusajja atandika okwenenya, omusajja atandika okulanga ne wakati wakyamunyumira. N'alaba ngono abamu oluusi n'asindiikirizibwa n'okwenda n'ayenda oba n'agenda n'anoonyaayo asobola okubeera ng'amusanyusa. Abalala ate mmwe kye mukola omusajja ogenda n'omuteeka mu mbeera nti katugambe nti toyagala kumuwaako temuyomba gwe tosipaakinga mbeera yakuyomba nti nfuna ekinnyombya nedda gwe buli ssaawa omutwe guba gukuluma olubuto oluba lukuluma oba okooye nnyo oba obeera mu nsonga gwe okimanyi nti waliwo omusajja yangamba nti senga nze mukazi wange asobola okweteekayo paadi naye nga tali mu nsonga. Ne mmubuuza wabitegeera tulengamba senga nze nakeberako ku paadi ndabe ddala omukazi ono aba mu nsonga nengisanga mu kasasiro nga yagisudde mu kiyigo mu kagundi kaffe ke tusuula mu kasasiro nengikwata nengisumulula nkakasi nga teriimu yadde ettondo kubanga ne byali tebigatta nga ndowooza omukazi alwadde embuuzizaako nga bamugambye nti omukazi alabika alina ekikulukutu nga nti mbutava mu kibada kumbe wa alimba naye nga kiki ekikutuusa ku ekyo mbu tolina bwagazi oba kubanga omuntu tomwagala kubanga n'omuntu oba tomwagala era oba tolina bwagazi kati ate omuntu gwe saagala kiki nze munaye Katonda yantonda bubi simanyi kiki nze osobola okweyambula n'endaba obwereere bwenti nesibaako kyenkyukako yadde kubanga mba sikwagala naye omuntu gwe njagala teyeetaaga nakweyambula mutunulira butunuulizi n'empulira nga nsubbaladde. Kakati gwabeeraawo ng'ongamba nti omuntu omwagala ku mutima era omwagala era omufiiringa naye tolina bwagazi bwe ate nga tolina wiiringi kunoonya ddagala likuyamba ku bwagazi n'otandika kupalappalanya kamubonereze n'otandika okupalappalanya kankole bwe nti buli bw'omma omusajja ekigambo obeera weeziika wekka. Omusajja oyo omulaba abakazi oluusi tulwawo okwagala okwegatta naye oyinza okwagala okwegatta n'agaana naye okuwa n'olyoka owulira bwe kiruma. Buli bw'omumma gwe n'olobooza nti nno nti gwe oli ku ntikko y'akazannyoko ti gwe oli w'akabi gwe ogenda mulaga nti nno kamulageko mukwano ogenda kwagala okumuzza nga tokyasobola kumuzza nga yafunye amuwa byonna nga yafunye atamujuza nga yafunye atamulumya. So lekeraawo okulobooza nti omusajja ogenda mmuccunya oba ogenda muteeka mu mbeera ey'okwegayiriranga buli kaseera kubanga mwafunyemu obutakkaanya musajja wattu n'atuuka okufukamira bannange entaasa ng'awulira gwereeza awulira afa. Waliwo abasajja bamulaba bwe bafuna omuyimo ng'awulira bannange gumumazeeko emirembe naye ate nno gukubeerangako bwe gutyo ng'omuntu toli naye mu buliri naye omuyimo ogukuluma sitayiro eyo ng'omukazi akulyawo naye ng'omukazi asibye amagulu yayambadde akapale n'ateekamu ovulo yenayena naye rookinga ng'alinga agenda ku mwezi mbu tayagala kumukwatako. Nkimanyi nti tubikoowa kubanga nange ndi mukazi era nange saagala musajja atasulirawo waliwo ennaku ze tulina okubuukamu si bya buli lunaku. Waliwo wiiki ejjo otandika ng'obwagazi tulina twepimpina ekiro ku makya lw'eggulu. Waliwo wiiki ejjo okujja ngayo tujja kwepimpinamu emirundi 2-3 naye gwe buli munno bw'akwatako nga omukuba omugongo buli munno wakwatako ng'omuggyako gundi omuggyako omukono n'odduka n'oyingira mu buliri mangu n'oyanguyiriza agenze kunaaba njagala nsange nga neebase n'omuwulira nga gye ne weefuula nti weebase nnyo 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 nakwatako n'atambuza omukono omusajja n'atuuka n'okutula n'akwita maama gundi n'ogaana okusituka n'osituka mu n'omutulina mbungo tokikuluma nakeebaka okiki tujja kubyogerako edda n'akwesonyiwa ne yeebaka n'enkya n'okola ekintu kyekimu n'oluli n'okola ekintu kyekimu. Ekirala kye njagala okusembyayo mulekeraawo okulobooza nti nno omusajja omubonereza ng'omumma akasolo. Bw'oba olina ensonga zo n'omusajja zimalire mu ddiiro muzimalire mu bigambo. Leka kukwata bizibu bye mubadde nabyo wabweru w'ekisenge n'obiteeka mu kisenge paka mu buliri. Bwe biba biyingidde ekisenge tebiyingira buliri bwammwe.
ekisenge ekyo kinene mutuule mu kisenge mubyogereko muyingire obuliri nga temulina nsonga ezo tokkiriza busungu bwa leero kwebaka nabwo paka nkya paka luli lwaki obwetikka munzikirize nkome wano mukama bankuumire abanjagalire mbeere bulungi temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange Yeah.